okufuna ekyo kyayagala. Alabika ng'omuntu akozesa amagezi naye nga amagezi ako ga bukuusa ga bulimba agamusobozesa okufuna ekyo kyayagala. Setaani bw'atyo bw'ali era n'omusota bwe gutyo bwe gwali. Bwe gwajja eri Kaawa ne gumuleetera okubuusabuusa ekigambo kya Katonda. Abooluganda, ekigambo kya Katonda kiramu, Pawulo bw'atutegeeza, kiramu era kikozi. Naye omulabe Setaani bw'ajja gye tuli atuleetera okukibuusabuusa. Omusota bwe gutyo bwe gwagamba omukazi nti bw'atyo bwe yayogera Katonda temulyanga ku miti gyonna egy'omu Lusukku. Ajja eri Kaawa, Katonda gwe yayogera naye wamu ne Adamu omwami we bulungi. Bwe yabategeeza bwe tusoma mu ssula ey'okubiri 17, Katonda yabagamba nti balina eddembe okulya ebibala eby'emiti gyonna okuggyako omuti ogwali wakati ogw'okumanya obulungi n'obubi. Yabagaana okugulyako era n'abagamba nti bwe baligulyako ebibala ebiguvaako bajja kufa. Okusooka Kaawa yanyweza ekigambo ekyo, naye omusala ne mugamba nti ekyamazima temulifa, era bwe mulirya ku muti guno mujja kuba n'amagezi nga Katonda bw'ali, mujja kusobola okumanya obulungi n'obubi. Bayibuli egamba nti omukazi bwe yalaba ng'omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso n'omuti nga gwakwegomba okuleeta amagezi, n'anoga ku bibala byagwo n'alya. Era oluvannyuma n'awanaani n'omwami we, bombi ne balya. Bwe bamala okulya ne bakizuula nga bali bwereere. Kino nno kyewuunyisa kubanga bwe tusoma mu ssula ey'okubiri ey'olubereberye tulaba nti omusajja n'omukazi baali bwereere awataali nsonyi. Bayibuli bwetyo bweyogera ti ku ntandikwa omukazi n'omusajja baali bwereere naye nga tebalina ki nsonyi. Naye ekibi bwe kimala okujja bamaze okulya ku kibala eky'omuti Katonda gwe yabagaana, balaba nga bali ki bwereere. Batandise n'okwekolako. Mu ntandikwa Katonda yali abalabirira, yabawanga ebyokulya. Kaakano balabye nga bali bwereere, bafunye n'engoye ez'okwekola ki ez'okweyambaza. Bafunye ku bibala by'omuti ebyali awo mu Lusukku bagezaako okweyambaza. Baba bakyali awo, Katonda n'ajja. Katonda bw'ajja abuuza Adamu gwe yasooka okubuuza, n'agamba nti oli ludda wa? Oli luuyi wa? Adamu mu kuddamu yagamba nti mpulidde eddoboozi ly'omu Lusukku ne ntya kubanga mbadde bwereere ne neekweka. Ku ntandikwa Adamu yabeeranga ne Katonda basanga kimu awataali kutya. Ku mulundi guno Katonda bwe yajja, Adamu yatya ne yeekweka. Ate n'ekibuuzo ekyamubuuzibwa teyakiddamu. Ndi munnamateeka era ogumu ku mukisa gwe tulinanga bannamateeka kwe kubuuza abantu ebibuuzo, cross examination. Bwe tukubuuza ekibuuzo twagala oddemu ekibuuzo kye tukubuuzizza, tetwagala otubuulire ebirala. Era abagenzeko mu kkooti mukiraba nga munnamateeka alemerako, ddamu ekibuuzo kyenkoze ki kyenkubuuzizza. Omuntu oli luuyi wa? Nawulidde eddoboozi yo nenkola ki neneekweka. N'amubuuza nti olidde ku muti gwe nakulagira obutagulyangako? Era Adamu n'addamu ekibuuzo ekirala n'agamba nti omukazi gwe wampa yandeetedde nange nenkola ki nendya. N'omukazi bwe yanenyezebwa Katonda naye ne yeekwasa omusota. Ku nkomerero Katonda naawe ebibonerezo eri omusota okusooka, eri omusajja n'eri omukazi. Ku nkomerero baali bakufa ate baali ne mu Lusukku baluvuddemu. Bingi bye tuyinza okuyiga mu bigambo bino. Ekimu ku byo kino nti Setaani akozesa akakodyo ak'okutuleetera okubuusabuusa ekigambo kya Katonda. Ebyawandiikibwa bino bijjudde ebigambo bingi ebitulambika bwe tusaanidde okutambula. Era ffe mu Bayibuli sali tugoberera nnyo Timoseewo ekyokubiri essula 3:16 olugamba nti buli kyawandiikibwa kyonna kyalungamizibwa Katonda olw'okuyigiriza, olw'okunenya, olw'okutereeza, nti omuntu yenna aleme okubula kyonna kye yeetaaga. Amakulu nti kyonna kye neetaaga okubeerawo ng'omukristaayo Bayibuli ekirambika bulungi. Naye bwe tukisoma omulabe Setaani aleeta okubuusabuusa. Ebyawandiikibwa bigamba, Katonda agamba nti
nze nkuwa obuyinza okufuna obugagga. Katonda yagamba abaana ba Isirayiri nti nze Katonda akuwa obuyinza okukola obuki? Obugagga. Naye Setaani ayinza okugamba nti naye ddala bwekityo bwe kiri, toyinza gwe ng'omuntu mu magezi g'okwefunira bugagga mu ngeri yo. Kyekivaamu okugenda ne tweyambisa amaanyi amalala, oba oliawo n'okubeera abatali beesigwa mu ngeri gye tusoloozaamu ensimbi ne gye tugereka ensimbi ze tusasuza bannaffe. Omwawuli yabadde abyogera mu kusaba ng'ensimbi ze tusaba zisinga n'amagoba ge tufunye ne gasukka nawo, kubanga tetwesize ekigambo kya Katonda, kubanga omulabe Setaani aleese okubuusabuusa. Ebyawandiikibwa bitutegeeza nti Mukama ajja kutulabirira, ajja kutukuuma, talitwabulira. Naye Setaani akugamba nti naye naawe olowooza Mukama asobola okukuuma? Ekivaamu ng'ogamba nti Mukama yekka ayinza obutanyamba, nange kambeeko amagezi amalala genfuna aganyamba, kambeeyo akati kenfuna, kambeeyo ebintu byenfuna mbiteeke wansi w'ekitanda bimpe amaanyi n'okubeerwa. Katonda tutegeeza nti effeeza ne zaabu bibye, naye omulabe Setaani ayinza okugamba nti naye ddala byonna bya Katonda. Oba oliawo birina gye biva awalala n'ogenda okubinoonya. Tuyiga tekimala bumazi kumanya kigambo kya Katonda, tuteekeddwa okukola nga Katonda bw'agamba. Era Bayibuli egamba nti balina omukisa abawulira ekigambo kya Katonda ne bakola ki? Ne bakyekuuma. Eva kaawe ekigambo yakimanya, naye omulabe Setaani bwe yayongera mu maaso okumusendasenda n'ava ku kigambo kya Katonda. Tusaanidde okwegendereza okwegomba kw'amaaso, okwegomba kw'omubiri n'okwegulumiza. Yokaana mu bbaluwa y'esooka essuula 2:15 agamba temwagalanga nsi newankubadde biri mu nsi. Omuntu yenna bw'ayagalanga ensi, okwagala kwa kitaffe tekuba mu ye. Kubanga buli ekiri mu nsi, okwegomba kw'omubiri n'okwegomba kw'amaaso n'okwegulumiza kw'obulamu okutaliimu, tebiva eri kitaffe naye biva eri ensi. Okwegomba kw'amaaso, okwegomba kw'omubiri, okwegulumiza okw'obulamu. Kawa bwe yalaba omuti nga mulungi okulya era nga kusanyusa amaaso era nga ayagala okubeera naye ow'amagezi, bw'atyo n'alya, ne Adamu n'alya. Ekibuuzo Katonda kye yabuuza Adamu kikyajja gye tuli n'olwaleero: omuntu oli luuyi wa? Buli lunaku Mukama atubuuza ekibuuzo kino tusobole okwekebera. Nyimiridde ntya? Nyinza okuba nzija buli Ssabbiiti mu kkanisa, naye nyimiridde ntya mu bigambo eby'omwoyo? Nzija bulijjo ebigambo ne bibuulirwa, oba oliawo n'okuyimba n'ennyimba n'okwetabamu ne neetabamu, naye obulamu bwange bukyusibwa. Ntambula nga nkula ng'omukristaayo, oba mbalawo bazi myaka naye nga mu bukristaayo ndi nga mwana muto. Pawulo alina bye yasomoza n'agamba tulekeraawo okubeera ng'abaana abaki? Abato. Nga mukukkiriza tulabika ng'abaana abaki? Oli luuyi wa? Oyimiridde otya? Mu buvunaanyizibwa Katonda bw'akuwadde obukoze. Adamu Katonda yamukwasa olusuku okulukuuma n'okululunda. Setaani agenda okujja nga tali mu kifo Mukama we yamuteeka. Kyava amubuuza nti oli luuyi wa? Kale owooluganda gw'oyimiridde otya? Ng'omukkiriza, ng'omuntu eyalokoka eyatula Mukama waffe Yesu Kristo, oli luuyi wa? Ng'omwami omufumbo eyalayira mu maaso g'abangi, oli luuyi wa? Ng'omukyalo omufumbo oyimiridde otya? Ng'omukulembeze mu kanisa oyimiridde otya? Ng'omuvubuka, ng'omuntu omukulu, ffenna twebuuza ekibuuzo kino kubanga Mukama ayagala kumanya tuyimiridde tutya. Ate engeri gye tuddamu ekibuuzo ekyo yeetuyamba okuva we tuli okudda Katonda wayagala tubeere. Katonda ayagala tutegeere we tuli, oba tulemeddwa tugambe nti tulemeddwa, oba tugudde tukkirize nti tugudde, asobole mu maanyi g'okutuyimusa. Mukama waffe yeebazibwe. Ekibi kirina empeera, era ekibi kya Adamu kye kyavaako ebi byonna byonna bye tubonaabona nabyo mu nsi ne mu kkanisa mwe tuli nga kaakano. Entalo ze tuba nazo,
eŋŋambo eziva mu bakristaayo ne zigenda mu basiraamu, n'osanga mu katale ke kate bamanyi ani agenda okulondebwa ng'omukubiriza, bamwogera nako naye nga bamunyumyako basiraamu. Ebyo byonna byonna biva ku kibi kiri ekyasooka eky'Adamu. Ekibi kizaala kibi. Olwekyo tusaana okumanya nti ekibi kyajja mu nsi, naye waliwo essuubi, kubanga Katonda mu kubonereza omusota yayogera bw'ati. Yagamba nti nange naateeka obulabe wakati wo n'omukazi, era wakati w'ezzadde ly'ezzadde ly'omukazi, alikubetenta omutwe gwo, naawe olibetenta ekisinziiro kye. Bwali bunnabbi obwogera ku Yesu Kristo okujja okumalawo amaanyi ga Setaani n'okugafufugaliza ddala. Ekitegeeza nti waliwo amaanyi agatusobozesa okuwangula ekibi eky'Adamu n'okutambulira mu maanyi agawangula ekibi bulijjo. N'olwekyo tusaanidde kukola tutya? Tusaanidde okutambula nga tumanyi nti waliwo ekibi, ate okumanya nti buli kibi kibi.